Mawulire ku mawulire ebyafaayo all day long. Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo. Yo. Bwino Munamasaka Yusufu Muhammad Kinobe. This your boy, right? Omuzirandiga yeewuunyisa. Okay. Ali ku Pale FM. Munange wenna ali kukula ly'omuntu wa bulijjo. We bali kulaba nti ate nno gy'oli mu mbeera yonna. We bali kukwasaganya bitambula bitya. Nkimanyi. Eriyo baganda baffe munda muno munange mu ggwanga era Uganda bafunye ku kibooko, abafunye ku tiya gaasi, abamu kini bafunye ku masasi, abamu bafuna ku abamu bali makomera. Komisioneri munanga mpuliza ejjenjawulo wabula mwena tubagumya bugumya yonna gye muli mubeere bagumu mpola mu ngeri emu oba endala. Mukama Katonda abanyweze, Mukama Katonda uva political parties ez'enjawulo, Mukama Katonda munange abanyweze oba oli awo mpola. Nalengedde omukadde bamukubye naye ekyo kyo tekyansanyusizza. At least okubamu omuvubuka kibooko naye notakuba omukadde kati omukadde agenda kukola ki? Omukadde atambula n'okutambula ng'akutamye. Anyway, naye byonna biri wano ampuliza munda mu ggwanga era Uganda. Muganda wange asiimwe ogamba otya? Era kulaba nti ate gy'oli asiimwe mpola mu mbeera yonna watambudde n'ogenda. Kakati no ali ku Pale FM, ali kukula ly'omuntu wa bulijjo mwena kwe muli. Muganda wange Black okuva ebushenyi olusaidize ebushenyi oli ku Pale FM. Kyokola munnange kyakabi nnyo mu mbeera yonna. Munzikiza ali ku Pale FM ate ntandikirawo nkutuuseeko biki ebitambudde mpola. Biki ebigenze mu maaso mpola mu mbeera yonna. Waliwo omukulembeze w'eggwanga. Omukulembeze w'eggwanga wali muno mu Africa. Waliwo ampuliza omukulembeze w'eggwanga mu Africa muno awambiddwa. Omukulembeze w'eggwanga mu nnaku yakedde tamanyi nti banaamuwamba. Tali ku buyinza, tali mu ntebe. Amagye gamuwambye gamugambye tisebo shu. Enough is enough. Genda n'okumuggalira yadde nga si komera bamuggalidde. Ono mukwano gwa William Ruto, mukwano nnyo gwa William Ruto. Babadde bali close nnyo naye teyamuyambye. Akadde we kaba katuuse. Ggwanga lya Guinea Bissau, Umaro, Sisoko, Embalo, amagye gamuwambye. Ali ku Pale FM olunaku lwajjo amagye gamuwambye. Ono baamutadde mu detention oba balinayo bamusibidde kyebayita ku. Jukira kuva ku lunaku lwabadde lwa Sande babadde bali mu kulonda nga balonda. Kati gwe yabadde yeesimbyewo naye nga buli omu ali ku social media ez'enjawulo, ali mu mabaala ag'enjawulo, ali mu woteeri ez'enjawulo abagamba nga waawangudde. Kati for example General Museveni ne Kyagulanyi Ssentamu buli omu nadda mpangudde ne batandika n'okujaganya mu pate ez'enjawulo ne bajaganya kaamagye tondabanga. Bwe mbanga mulimu ebyo nga muzi mu kuddamu ebyo kakati ffe tuwambye amagye g'eggwanga era Guinea Bissau. Mukwano gwa William Ruto ali ku Pale FM ono baamubinudde era amagye galandirira ne kafyu yabaddeyo. Baataddewo ne kafyu, si wa misana si wa kiro. Babagambye kati movement zammwe muzeegendereze, amagye munnange gatutte. Gwanga wano Kinyana Mpindi Guinea Bissau. Amagye ge gali mu kintu ennaku zino. Ogenda ko wali mu West wonna
ogenda ali ku Pal FM West wonna amagye ge gawamba mu Baturaure wali mu Mali Burkina Faso wonna mu Chad mu Gaboni wonna ali ku Pal FM amagye ge gawamba gabawamba si government ne bazisuulikapo kakati nno byebiri side zaawo mpola ali ku Pal FM. Wogenda kwali ampuliza mu ndamu gwange na Nigeria abaana basoba mu bisatu ba students basoba mu bisatu mu ndamu gwange na Nigeria babawambye n'abasomesa 12 mu masomero 2 bawambyemu abaana bisatu n'abasomesa 12 mu Nigeria. Kakati nno naddala ba school girls okusingira ddala munanga ali ku Pal FM bawambibwa. Kakati bino byonna birengera mawulire njagala kikuze kunda mu ggwanga erya Amerika nga ate gye tulaga yennyini munda mpuliza ali ku Pal FM munda mu ggwanga erya Amerika omusajja Amerika wabanga wakutwala atandika n'ebyo kyogamba tewabaddeyo butujju mu Nigeria nti bubaddeyo. Tinubu president w'eggwanga erya Nigeria ino information gyenkuwadde agamba nti yes balina be bawambye naye si bisatu bonna nti omulundi gumu bano bagasegase ennamba y'abantu be bakawamba okuva mu mwaka gwa 2014 ne babateeka mu mawulire n'abasomesa 12 nti bawambiddwa omulundi gumu. Onansonyiwa eddoboozi liri mu kasenyigasenyiga mpolampola naye tujja kutambulira awo mpolampola okitegedde. Ali ku Pal FM babagamba nti babagasse bugasse abaana bisatu n'okusoba kuva 2014 paka kati Amerika yegamba babawambye omulundi gumu baagala ntebe yange bagamba nti baagala ntebe yange. Kakati nampuliriza yembeera ali ku Pal FM eri side zaawo yembeera eri side zaawo mpolampola mu ngeri emu oba endala. Akadde kaba katono mbasaagala oluusi kuyingira nnyo munda naye kasitagwa amawulire oba otegedde updates ez'enjawulo ali ku Pal FM nga byatambudde mpolampola nsogwenga akubikuwa ekiri mu Amerika wakati nga Amerika olunaku lwajjo nga we nakugambye nti Amerika bali mukulaba nti munange batula zi meeting ez'enjawulo balaba omusajja mu Venezuela bamukoledde ki balabe Venezuela bamukoledde ki wakati nga nkugamba olunaku lwajjo nti Amerika bamugamba lindako okulumba ono omukulu lindako okulumba ono omuyaayo owa Venezuela Maduro Nicolas ayina ba alayibe ayina abasajja ab'amaanyi nga n'ensi batya ayina abasajja ab'amaanyi naffe nga tubatya ayina abasajja ab'amaanyi abaali batukubyeko ayina abasajja ab'amaanyi abalina zinyukiriya era bamuwa example 1962 bamugamba wetwagenda tusalako eggwanga erya Russia kiryatukola ojjukira bulungi nnyo kyetwagala okulaba nti munange tuddamu okukola. Are we ready for that? Tuli ready okufuna ekyo wakati nga Russia ezzeemu okulaba nti ekulira ddala yadde nga yali nkulu kuva dda yadde nga yali y'amaanyi kuva dda eyongeddwako omusajja omuchina neyongerwako ampuliza omusajja omuyirani bonna tebatwagala ate bonna beeyama ne balayira ne bagamba bajja kubeererawo omusajja owa Venezuela Maduro Nicolas abange Trump Mr. President. Are we ready? Tusobola okubeŋŋanga wakati nga omusajja omurasha yakwata dde ebyokulwanyisa n'abisindika munda mu ggwanga erya Venezuela wakati nga akyamugamba nti era nkyakuweera ddala ebyokulwanyisa omuchina akyamoga alengera yamusuubiza okulaba nti munanga amuyambako. Abange bagamba omusajja Amerika nti tunaamalako Trump tulumbe Venezuela tunaamalako ne ba alayibe ne mikwano gye waliwo eggwanga okubanga linafu. Nkuwa example endala genda mu Palestine balowooza balina maanyi ki ku Israel? Tebalina maanyi. The truth is Israel esobola okuba Palestine. Ekyo naawe okimanyi naawe timu Palestine ekyo okimanyi naye ebintu bibiri ebibayambyeko omukisa Katonda wagamba nti ajja yingira mu lutalo aluyingiramu. Genda mugazi watu Badiri abamanyi ebyafaayo mu bimanyi genda mu Ohudi
ebyafaayo mpuliriza mu bimanyi ani yekiika mu lutalo ani yekiika mu badiri kati egaazi osobola okukigeraageranya naawo bali abaali abanafu banabbi Muhammad SAW abaali abanafu nga ebyokulwanyisa balina bitono bali balina bingi ani yawangula genda mu Palestine bali balina buli kimu ne nyukiriya bamulina obusobozi babulina obukasukayo nyukiriya lwakatwala bbanga kikuva okitobba kuva mu okitobba 2023 paka kati tuli mu 2025 terunagwa olutalo wabula balina ba alayi baabwe jirani balina ba alayi baabwe bano singa babajjawo dda bandibadde babajjawo dda oba oliawo naye because of their allies balina ba alayi baabwe babayambyeko okutya okubakuba era n'omusajja omulibya oba oliawo Gaddafi Abumenyaro singa yakkiriza ba alayi be okusituka yali abalina oba kubanga yali omu ku bakabaka yali omu ku mpologoma eza Afrika bandi muyambye gwe tokyebuuza lwaki banneyiba ba Libya tebajja ne bayamba olaba butabana ba alayi yadde yali abalina naye bazikiza bano ba alayi babazikiza neneyiba obuneyiba n'alimu okuvaayo okwogera okitegedde neneyiba obuneyiba n'atavaayo Banigeria ne mutavaayo Algeria ne mutajja kuyambako ku Gaddafi basooka kusirisa bo kakati neeri kyova olabanga tukyali mu Amerika kyova olabanga Iran yakimanya yo kye yakola ba alayibe abawa ekitiibwa era banneyiba bwe yamanya nti si ba alayibe wangi Iran bwe yamanya nti banneyiba be si mikwano gye baani ba Misiri baali bamulyamu olukwe genda wali mu Jordan genda wamulangira genda mu Take genze ekyuka bukyusi mpola mpola Iraq yali ya tabu buta Saddam Hussein kiyeragirizako kola eggwanga eya Iran genda olutalo lunoonyerezeeko ye kye yakola omuyirani kwe kusembeza bali abali ewala Abarussia Abachina aba North Korea n'abafuula mikwano gye era kimuyambye kyeyakola ekyokubiri kwe kukwata obubinja n'abukuliyetinga mu mawanga ago ga neyiba agagamba nti ffe tuli mikwano gye yadde tuli banafu ye nassaayo amaanyi nga kirimaanyi nassaayo amaanyi obubinja genda mu Yemen waliyo Abahuthi genda mu Hezbollah genda mu Lebanon waliyo aba Hezbollah genda mu Palestine waliyo aba Hamas kati Maduro kimuyambyeko Maduro Nicolas kimuyambyeko olwaba alayibe ayinza obutakubwa era nakugambye gali mu nkubo bano bayinza okumiitinga wabula Amerika nga bwegimanyi nti Amerika tefiirwa nti alemerera kale Amerika okulemererwa eyonoona basobola okubakkiriza basobola ali ku Pale FM okubakkiriza kati waliwo agakajja wano Governor Patrick Morris waliwo nattiddwa mu Washington waliwo eyakattibwa kati mu Washington West Virginia Governor Patrick Morris has confirmed that the two National Guard members shot earlier today in Washington, D.C. Bano bafudde bisago biri mu Amerika amasasi gali mu Amerika kati gwe kakati no embeera akaseera ak'obunkenke akaseera munanga ak'okulowooza munda mu ggwanga erya Amerika omusajja Trump ng'ayagala okulaba nti alumba eggwanga erya Venezuela bamugamba togeza n'olumba akarasha kanoonya wekakukubira akachina kanoonya wekakukubira aka North Korea ye oyo
Kim Jong-un oyo omunene banoonya ekisobola okusparking olutalo bakuba Amerika. Leka tubeere abagezi. Amerika naawe waataayo. Awo nvuddewo olwakadde nvuddewo tuserengeteko ampuliza ali ku Pal FM tugendeko Omulangira Muhammad bin Salman munda mu ggwanga erya Saudi Arabia aganye meeting wakati we n'abasajja Abayisirayiri abagambye ekimala nedde ekimala ate mwakanya ne Palestine mugina bye mwakanyako ate mumpita mu meeting. Trump si musanyufu gyali wabula Omulangira bategeeza bagamba ekituufu oba onyiige. Trump agamba nti ali disappointed noono omukulu wakati nga bakamala okulaba nti munnange bamiitinga babagamba nti meeting sigenda kugijjamu munda mu ggwanga mpiza era Isirayiri olw'ensonga bye mukanya mubyawukanako. Ono singa naye akyukira ddala ng'omusajja omutake Erdogan Tayyip wagenda akyuka wagenda alaba ekitangaala wakati nga akyagenda maaso okulaba nti munnanga asima empuku wakati nga Amerika ne Israel batula meeting lwono omusajja president w'eggwanga erya Turkey bagamba agenda akyuka bagenda communicating ne Ayatollah Ali Khamenei supreme leader wa ggwanga lya Iran era train eri mu kuzimbibwa eva mu Turkey egende mu Iran. Kina bwana abasajja kye bataagala okubeerawo kino ekibanyiiza enkya n'eggulu. Akati Amerika byandibanga bigenda bijjirira mpola mu mbeera yonna amawulire genfuna munnanga ali ku Pal FM amalala wano agajja galaga nti Buyindi egenda eddako emabiga mpola balina ennyonyi gye baguzizza eggwanga. Batunze ennyonyi yaabwe eno big setback. It's a big setback. Ennyonyi yaabwe bagitunze biliyoni 1. Bano baali bagula Tejas fighter jets nga ziwerera biliyoni 1 n'obutundutundu obugwamu. Eno eri katale eno bagitunda mukwano era ajagala ogigula munnange kwate kuba ogende munda mu ggwanga erya Buyindi bagikuweere beeyi rayisi. Njagala gendako wali munda mu ggwanga erya Syria wenvaako mu Syria Taiwan enyinza obutagikuwaako yadde nga waliwo obunkenke wenvaako mu Syria obunkenke obuli mu Taiwan wano toyinza okulengerawo olutalo Taiwan ne China. Nenjagala nsooke ngendeko mu Syria wenvaako mu Syria tugendeko mu Iran. Amerika erina kyetidde ojjukira kibagamba nti bomu za GBU bano abasajja Abayirani n'abasajja ab'e Beirut ab'e Lebanon bazizuukusa kati Lebanon eno GBU agiinako idea kigambibwa nti ayagala kugiwa musajja mu Iran. Amerika egamba mutuyambe temugeza ne mulaga Iran engeri gye bakusetinga mu GBU eno bomu nzijaawo. Aliko Pal FM kiza kutegezi bannaffe aba Royal Healers bakugamba gwe wenna ayina obulwadde bwa ulcers wali onywedde ku majaani gazima njogera azima n'enjogera azima wali onywedde ku azima gw'ayina ulcers wali omunyweddeko ali ku Pal FM wali oyina prostate akumazeeko ebbanga naye sebo oli awo sebo osirise tofa nayo ofuuyise olusu luvaamu si lulungi osirise oluusi musaayi osirise oluusi ogenda speed kumukumu naye osirise oli awo osirise era oli ku Pal FM owuliriza. Nze kankugambe kino genda mu banno aba Royal Healers bakujjanjabe bunnambiro ng'eki omulwadde tannaba kusamba ddagala kuyiika kijja kuswaza nnyo kubanga otambula n'akapiira naye nga baleeta layisi
ng'owuliza Pal FM tubikuwa ng'osirise genda mu Royal Healers ayina prostate ayina alusaazi gwe ayina sukaali gwe ayina pressure abayina ebizimba mu abayina aniya bagamba byonna biwona ku lwa Katonda byonna biwona gwe omwami nga otawaanyizibwa ensonga ziri bambi akapira biri katuka toyagala kulaba Arsenal na Man U toyagala kukasamba naye ng'okaagala okanyumya nako n'okalaba okalaba mu firimu okalaba ku TV yo naye nga toyagala kukasamba okatya naye nga obeera eri okaagala n'okanyumyako okanyumyako ate nga kya butonde tuba tulina okukasamba bambi nga toyina busobozi bukasamba balesi kye bayita Royal Honey mubisi cupa mubisi gwennyini nuuna bunuunyi genda mu kisaawe gw'oli ngamba enkeera w'olinsanga ngamba Yusufu kwate zike kwate twalo mwana gwe watuzigirira nze nkuzigiridde mubisi nuuna bunuunyi teeka wabbali teeka ku mugaati omukyala nakugambye kagulire omwami wo nga yeekwatakwata gwe muteekere ku mugaati ali kumbe yejjanjaba abanafu Royal Healers bagamba bali wali ku Namirembe Road bafuta Galobis kazimbe ka Volcano Bus Park duka namba 314 kuba ku simu 07 49 96 14 09 0749 961409 mpola mu mbeera yonna kakano munanga ali ku Pal FM gwanga lya Syria eggwanga erya Syria ono omukulu owe Syria Jolani owe Syria byandibanga bigenda bibijja Abayisirayiri mission yaabwe nakugamba mission y'abana abasajja baagala controllinga Middle East yonna ng'ebali mu 5 era bagamba oba oyagala oba toyagala bajja kituukiriza Abayisirayiri bakwate kubo ne bayambako omusajja Jolani munda mu ggwanga erya Syria eyali omutujju nga n'Amerika emunoonya ng'ensi yonna emunoonya ne bamuyambako ne bamuwa ebisobozi n'asobola okugyako Bashar al-Assad kati essaawa zino omusajja abasajja bagenda batwala ettaka Jolani agamba bannange enfa mu nnyambe Netanyahu ammalawo eyali mukwano gwe Ayatullah bagamba nti oyo Netanyahu muveeko mulala temumwesembereza mulala nze tetukwatagana na Netanyahu ono Jolani yasembera mpola kakati ali mu kukaaba gakaaba gakumba ali ku Pal FM gakaaba gakumba akadde ndaba kantwaliriza naye sisobola kuva wano nga sikuwadde waliwo ebyokulwanyisa naye Irani n'ettaka endowooza eno njaggi kuwanja Irani anditake ebyokulwanyisa bivaako eno webidde eno kati ate waliwo ne Irani byekutte tugende wali mu Lebanon ampuliza ali ku Pal FM waliwo bom GBU -39B Amerika egamba tubasaba oba kubasaba tubasabe temugeza ne muwa Iran tekinoloji yono mu mbeera yonna bambi mutuyambe kati nga okyamanya bya GBU oyina okugenda mu gunjuka ennaku z'omwezi 13 paka nga 28 ogwa Desemba abaana emyaka 10 paka ku myaka 18 wali ku Zainab Campus of Landing Site ku Mityana Road mu Kisamula Town jangu ku Pal FM tumale byonna jangu ku Pal tubimale akajozi kano nga katabu katabu mu ngeri ki nkalaba katabu mu ngeri ki kale kanyumyemuko naye simanyi nti baneiba bo kana abasanyusa eze munange okolera bisanyusa muntu neiba wo simanyi okola bikusanyusa oba anasanyuka mu bulamu buno bw'okola ekisanyusa omulala notasooka kwesanyusa oyinza okukakana nga olumiziddwa nnyo kakogwe akajozi ako neiba wo bakimuluma kimulume bebamanyi gyonna bagambye gyonna babuuliridde ne mbagamba eno Arsenal Mukama Katonda yatusaasidde bigenda tuwanguyira